gye buvuddeko bakansala mu kibuga Masaka batabukira kampuni ya Kaleeta Construction Limited eyakwasibwa ettimu ly'okuzimba ekisaawe ki Masaka Recreation Grounds ekimanyiddwa nga Liiku nga bagamba bye bakola tebituukana na mutindo ate nga bazimba kasoobo. Projekiti etambula bubi neewuza ne baayigigi kye bakola wano e Masaka okujja okulambula projekiti nga zino zitambula bubi bali mu kugabana. Bwe butayimbwa bwe batadde mu mpaji obutayimbwa bwe bugenda okuwanirira ekizimbe obutayimbwa bunafu nnyo ate ne bajja bateekamu emitayimbwa 6 ate sijandibadde emitayimbwa nga 10 ebo otunuulira obuntu bwe bakoze si bwa bumaanyi si bwa buwangaazi. Wabula olwaleero abakulembeze Masaka nga bakulembeddwamu Meya Florence Namayanja bazzeeyo ku kisaawe kino okulaba omulimu guno we gutuuse. Kati ekirungi nti ange yeyamba okuwanirira ekisenge. Akulira kampuni ya Kaleeta Construction Limited Paul Matovu yeewuunya ekigendererwa ky'abakansala abavaayo ne boogera ku bunafu bw'emitayimbwa nga bagamba nti si bakugu mu nsonga zino nga nabwe kityo tebamanyi kye boogerako. Oli ayogera nti emitayimbwa mitono nnyo, tamanyi sayizi, tamanyi which is R8, which is R12, which is R20. N'ateebereza buteeza nti emitayimbwa twaba mitono nnyo egigenda wandibugenzeewo emitayimbwa 12. Bwe tuba tukola engineering tulina ebintu bingi bye tukonsidalinga. Matovu agamba nti emirimu gy'okuzimba ekisaawe agiruddemu ng'alina obumanyirivu obumala okulaba ng'akwasa bannamasaka ekisaawe ekiri ku mutindo. Bakusaba experience era bakusaba nti wali okozeeko omulimu ogujja mu ssente ezo eziri wano bw'oba tolina tebasobola kuwa mulimu. Naye nga mu master plan ya project eno yonna ku extensi y'ekyapa y'ekisaawe tewali kitooleddwako. Walingiwo encroachment zonna tuzeddiza tewali kigabiddwa. Namayanja asinzidde wano n'ategeeza nti ng'ekisaawe kiwedde kijja kwongera enkulaakulana mu kitundu kino nga baagala kikolebwe mu ngeri ennungi. Ekisaawe nga kiwedde Masaka ejja kuba ya njawulo mukko kubanga tubadde tetukirina ate si Masaka nga city, Masaka nga region ate era nga si region. Uganda yonna ejja kuba yettanira okujja e Masaka okozesa facility eno. N'olwekyo y'ensonga lwaki twagala okulaba nti omulimu ogukolebwa guba gutuukana n'omutindo ogw'ensi yonna. Ekisaawe kino kyakuwemmenta obuwumbi 18 nga kyakuzimbibwa mu bbanga lya mwaka gumu n'ekitundu. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.